Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Abali okumpi ne wala okusinzira ku nkola yonna gye muliko twagala kubaza Katonda. Dani Bulo wenjawulo tukulamusiza mukwano gota amale mirundi mu studios mwali mchakala gonna ku lwalero nawe Sirinya Lukabwe wa National Unity Platform tamale mirundi omukukulavu mu studios mwali mukwano go mwagala okamala omazi olina abagoberezi bangi atenga babika byonna aba National Unity Platform aba NRM aba FDC aba DP abatayine kibayina abakuli abasiramu basinza following bonna bali kogwe so nsanyiso kuraba mchakala gonna ku lwalero eminence betongera mu dakika 10 asatu malamba si 10 atoya zikendeza ko bukendeza Rakito kuba akantu ka batandika nako bano bakola ki. So for me, I don't care whatever they think about me. Whatever, I'm telling you, whatever they think about me, I don't care. There are several relevant things I've done for these people. If they no longer like me, it is okay. It is okay if they no longer like me. But how are they going to be without me? I'm very inevitable to them. They only have to allow the situation that whatever happens, I have to be there. So that crossing, that double crossing will not work. Let me tell you one thing, my brother. Much as these people are very educated, there are several things they cannot do in the corporate world. They only found themselves with advantage that possibly they are blessed close to the first family, being blessed by privilege that they have a lot of resources, but many of them are very inept in each and everything. How many concept papers have I written? It is me who's writing most of the concept papers. Look left, look right. Who has been doing the work for them? So when it comes to doing money deals, so they all walk away. They show me their backs. I have to make myself very relevant the moment it is necessary. And that is how I have always treated them, and they know. The first thing I turned down was that business. I told them, you see, it is very simple. You can do it for 10 years. But at the very final moment, when you least expect it, it strikes back and it brings you a recount of the 10 years. I told them this earlier. I told them whatever is being done, you should compare your own defense that at one moment in time, things are going to backfire. How many of them took the responsibility? No, hopefully not. But you see, it was a lucrative business, and most of the people are just interested in the money, not to really much. That doesn't matter really. Now let me tell you one thing, my brother. When you look at the whole situation and how things have been done, there is one important thing, and it is a very important aspect in life here. When a deal comes, you should ask your relevancy. Am I going to be a broker? Am I the seller? Am I the supplier? Am I the laborer on this job? So the moment I realized that I cannot be part of the sellers, I'm not the buyer. I chose not to be an agent, not a broker, not anything. So I facilitated them with totally nothing, and that is how I left the whole thing. So whatever has happened to them, it deserves them. To me, I'm telling you. But a man who has been controlling nearly every written piece, every rhetoric piece, then you kick me out. How much do you want to pay me thereafter? How do you call me a non-player when I played it all, when I built you? So that is the whole thing. I'm very inevitable to them. They cannot do anything. I'm telling you, no matter how angry they become, they cannot do anything. I have to earn my money. When you came and told me about the Chinese, didn't you make your money? They gave you $2 million. They gave you $2 million. Didn't you deliver 1.5? Where's the $500,000? You think I didn't know? No, really, you know that those things are wrong.
To me, I have to be very frank with you. We had to share. You see, my friend Fred also needed some money. And what would I do? I remain broke. How could I remain broke, really? I had to find the ways of also getting some money. Much as I was part of it, I was just a broker. And I was doing the brokerage for these people. And at the end of the day, I was just transmitting information between the parties. So that is all I could do. So I also needed the money. So we had to make sure that we told them that the Chinese gave us 1.5. So I took the 500. Shared it with a friend. And they gave him an additional 100,000. So they delivered 1.4 million. But it is okay. They don't need the money. So now I'm going to complain that why I also chose to get money. I had to also get money because that is the only way out. And there was totally nothing to do. I had to personally get some money for myself. So they were ignoring me. I had to make myself relevant. Couldn't know the stories from. They had to throw, and I still have more. The moment they don't agree, I'll do it all. See how I've been attacked by Tamaramiru for all that time. What did I do apart from executing an order that was given to me? Up to today, for 6 consecutive years, Tamara's bashing me. Tamara's beheaded me several times. Yeah? To the extent of using fetishes to almost kill me. Just because I was doing the brokerage. Let me tell you, I'm telling you from today, I cannot do the brokerage role until I'm getting money. I've done enough that I'm always relevant and inevitable. And these people, they have to agree. You know, sometimes for us, who come from Toro, they think we are stupid and slow. It is in them that they think we are very stupid and slow. So when they sit around and they say, we the Bahima, they think for us we are very stupid. It cannot happen really. Let me tell you one thing. Whatever the situation, we have to fight and also get bread and have it on our tables. The moment we don't do that, we are losers. These people will never remember. Once a deal is done, once a problem is solved, once you are not paid within the course of solving the problem, you are finished and you are toast and you do not have anything and you have no right to complain to them. That is them. So you should always fight for your right. That is why personally, Tamaramiru doesn't like me, but me, I support his move. Tighten the grip until they compensate you. Me, I have nothing to compensate you. Because one thing, I did not do anything wrong to him. Executing an order without knowing the particular target is one thing. And also standing in the way is another. So as a senior journalist, they simply told me to go to the president. I didn't know the man was also coming to be around. They thought I was just going to bring an elaboration to quantify. I witnessed His Excellency. Akati atuliriza eyo miso kanzokere ku kino gemanyi ga miso kanzokere ku kino kukwata video kanzokere ku kino miso ate nembi waayo omuntu ono sagala kumwogera ndoza abantu bamumanyi nzenda bikabe ndeka simumanyi musonyiwe omuntu ono musonyi olw'ensonga agambye si yabirimu agaye nti ye kisokera ddala teyasuubira nti ne meeting oli gibeeramu ye baali bamutumye butumi ng'oli bayinza okukuzanyisa nagayamutuma emirembe ye yamutuma yali akubiddwako nga bakubiddwa ono gwe kisinza okuggwako watuuka n'okukola eddogo ate eddogo emmotoka nagiyingiramu nga mwali nalabanga eddogo nayingira mu mmotoka nga mwali nagikuba nagitomeza nenjibamu nansanga mu ddwali naye yalagira akubiddwa eyalagira akubiddwa takubwangako nga yali akubiddwa ekyokubiri nono naye kati bamukozesa nga hunting dog nze kyembabulira ebintu ebyo naye bazanyisa muzanyise bamufuula bloka kati bwe batuuka ku ddiiru nga naye bamusuulamu ne kabira abantu bano kyembasaasiramu bano timu eno if that man can say all those things nga mukyali mu power what will happen nga muvudde mu power ekitegeeza relations yammwe eri artificial abo be bantu baabwe abagambi tebalina bwongo
buli kimu yakibakolera omanyi olutalo we lwavudde olutalo we lwavudde yona bagamba gavumenti y'NRM yatugoba buli gavumenti ya Uganda yonna egenda okugwa emala goba bagezi nti gwe singa tebakuyamba buyambi singa mu UBC tolimu had been sacked kubanga baagala okulya naye kakairi tolisigaza kajiiko mu nju bajja kubayo olawona obubulwa akagamba butayebwa atunda ettaka ly'ekabanyolo wajja nalyo nga walyetise ku mutego kalenzi gwe kakati nkubuulira nti abagezi bonna baabagoba n'ogoba Nadduli n'oleeta Kiwanda ne bakubattula njagala tuteeka ku minzaani ejjinja nze ne Nadduli oleete Kiwanda oleete Fulufiga oleete abo bonna bakusaasira tulaba awanika munne ffe tuli aba nze ne Nadduli mu Buganda wano tuli aba tulabe Museveni aleeta abantu ani awanika minzaani kugwe ne Nadduli gwe ne Nadduli versus Kiwanda ne Fulufiga Kiwanda omuteeko kya ku level y'Abafulufiga ate yali worse Kiwanda is worse than Fulufiga as far as credibility is concerned. Minister Mramba? Yes. Member Parliament myaka ebisanja bisatu. Era Museveni will be embarrassed. When what? Bwalonda cabinet eno will be embarrassed. I'm telling you. Kati olutalo lwabo we luva luli lumu. NRM did not prepare for handling scandals. Ate nga bazikolo kama. Atenga scandals. Zizisula gavumenti za wano zonna. Amasaza, amasanga ge Congo, kulumba Tanzania, kukubira Simisa hapo na Chaka, Mbuya, wacholi barwanagana n'abalango, over ambe chief of staff. Gavumenti za wano zonna zizisula scandals. The moment you say big scandal is a warning. Kakati nabaga tulina big scandal one eya organis ye Museveni yabawaayo era omusajja balese ttiimu nabalabi bavudde entebe abazungu basuze mu hoteri emu mu Kampala bamaze wano meeting ennaku bbiri babasasula maintenance $3,300 babasuze mu hoteri naye omusajja yabagambye this is a very serious case. Bamwadde millions of dollars $8. Omusajja yabadde anyumiza munne n'agamba ngobadde $8 nga aze kubavunana organize kakati akasajja ako keka bote bakamanyi nti kabegera UN kabavaamu dda tawudde bakagamba nzize nababuya nembaga nti musobola okutta abantu emyaka 10 sente ze mujja kusasula emyaka 10 kabadduka kodda kijja kubackfiring kasajja ka UN kenyini ako naye Kagame n'agoba omuntu president w'eggwanga n'agoba omuntu gwe n'omusikira laba bitterness gye kayina nti ffe batuyita batoolo bwe batulaba tubalowooza tuli bagonga butono siro sinkers bano bayima ne batula nabo bame ndemba gamba teri muntu amenye nti bamukyawa tebayo muntu amenye nti awunya abantu bano basinga obungi abafudde nga bakomyewo ababatta babakoloze gundi teri bantu balinya loole kugenda kukuba ssabo ab'okukyalo aba bakukyawa edda that's why I don't entertain the neighbors toyagala ba neighbor hapana no sikiza mwana kujja kukyala teri mwana azanyira wange okujja kunga nvuddeyo nti afulumye emmotoka eyo afulumye eno nadde njogera ne mutanda nga hamweggulo naga nti naye lwaki abagagga batuwalana nemuga nti balokoze ezaabu mu muziina era omuganda aga nti gwe babbako omuzigo buli lwala banyirira agamba ye yagubba genda mu byalo a person who lives a slightly better life yayina amayembe mu family omugagga yaba yabba obugagga bwamu yasikira kitamu hard work sente ne bwozisikira bano batabani bakato kate yatunganga amini yamuwa katonda begonde uniform za prisoners nazikagawaliramu nakola international credit bank nakola sanyu katote yazifumula mu motoka z'empaka
Makato tezivumula mu motoka z'empaka nizigwawo buli ni muganda ni mukwano gwe Gonde Sembuya ne batunda vanilla waabo ne bakola Sembule steel mills be basooka mukaaga omwana bwe yava mu America teyazifumula esente kati akola koko kati akola koko kubisaawe akola koko ate muzukulu alikola kimandazi anti kati family ka okuva ku Sembule ngenda ku koko kati bogera mandazi omuzukulu ajja kutunda mandazi itabale yes kubanga obajeri mu factory ati zembagamba nti NRM temanyi baba handling scandals atenga bazino kamalo bali ate zeziriwo we baba kubira nti sikande eno eya organize is going to embarrass Museveni nsi erabika ngeta tegera bana Uganda gale kanga batutegera skando ya Gonde anti okalaba akasajja ako oli ebintu bibogera manyi bakaba babulira birala nnyo ku babulira mu China ono gwenda kuva wano kwetwakubangana ngala muzemitima gobali bavunula that Chinese is a daughter of a powerful businessman in China who has investments in this country. I know him. Kati yeba amugamba nti tuwetanga millions of dollars bill to silence the story. I support them. The way they have handled the matter. Kasabate gedanti Museveni abavudde ba meeting on a daily basis. The basa umenye president bwe yabakola. Aina account 10 yazisiba. Neza watugamba yazisumula. Bawandika yebaluwa sebo twagala bilioni 10. Nabakiriza balinga omwana yatereka sente ewa mu kantini kusobola basa kati bamusaba yawo eno gundi eno abakiriza ne bazira eno gundi je betera wene yani ya kibirango naye muganda nge kibirango okwata ku sente zange waliwo sente zange zaze nyingi naye kibirango bwokwata ku sente zanja kusola eddalu nange Museveni yakwata 20 billion zange nze nafa bwa ezizo zita wa kibirango anti zibeera cleared muzikwate ko mulabe muzifate data financial intelligence kati bajetera okukwata balala kati president amala kulagira bali ne basumululako bali bawandika ne basaba sebo twagala billion kwesti kati ya president abakiriza okuzikozesanga bagenda kunyonyula agwe kyazi kwata walabye kora yotisi zezali facility nabagamba mu mitima teri muntu if we want Museveni to be weakened create international and domestic problems for him tabakwatako this is strategy to create trouble for Museveni tabakwatako kakali emitima jatuka ne mulayoti ngabanonya ekicho necho kakati kyenkubulira to intimidate him to be relevant baina kibaita to be relevant to the president kakati zemba bulira nti abasajja abo nzemba wagira baha kubaba ina wingi zibiri buno njakala babutwale nakende wafe mu nsozi bijja kutemba ennyonyi tubayita batembi dayana ajja kutemba ennyonyi abali mbati kana akakazi akangoba akakutte kali omuntu akalinga mama katembi waliwo abatembi betumanyi 47 gwatasonyiwa tamale wabaki nze nsonyiwa lwetusonyiwa ate nze eri nagenda nakugamba gusema kulaba nenkugamba nti wali onzanyira kwano mbu mutwalibu nentambula nesandanga bye motoka yange ngompita kwakuzanya mutwalibu yava Sirongo yajira kumbu eri kamayembe paka Kaleru samukwate motoka yange nagireeta kakati omuntu kumbu okuva Sirongo akasajja ako bwe kategeera nti bakagobyemu mu meetings bayina millions of dollars bili omukyayina z'abawadde oli ebbaka ataano ezikima ya bakata azina kiriza nagandi wae gwenze kakati naitwa mu kweche kaba kola that's why I should do sympathize with the praise us a man like me who has suffered a lot of humiliation do you know what has happening in sacrifices yenkoze myaka omusanvu jemba kubidde bayagala okunteka ko omukazi bankwate naye bayagala okunkuba amasasi 3 times kati ewange nze ntundu ya Uganda nengitunulira nti benakwata nga baagala okunzita bamanyiddwa
ne video njirina. But what the government has done is to deploy heavily in all amakaga ngekonna. Why don't you arrest these people with the video clips? Mbalina. Alpha muyina nga yogera nabo. Video clips was sharing nani? Nkugambye miso ebera ne video clips. Anti was sharing nani? Waziba wako bali? Omupoliisi yajja tali nyangana waka takumangawo gwe yalaba yamukanga namulagako taddanga muna kucekenga kakati gwe yagala teba kwata oyo anti kyenkubuulira nti nze kinabireka the government knows we are planning to kill me now balowooza nti nze nayo information but you have the information naye ate nsinza gibawa nzisikolaka na UN kano kikaba kitta kati bakama sente nekategeera nti miliyoni za dola bili zize unabieke mitwala 5 kalaga mu new video kalaga mu red paper sorry unande kajikuba 3 days na baba tula but what about me you have humiliated for the last 7 years anti ono bada yogera kwesimanya abagambye nino kuba ne sente era bada yogera kwesimanya ganti nze tamari wadda nkubye emyaka 5 n'omukaga naye namukolaji bantu mabutumi naga naye nzikiriziganya naye bamusasule you have to compensate sakala mulimu I don't want a government job bamusasule compensation yes naga nero akubanti yet toina kyo mubanja batega mutege lwaki yaleeta yaleta muombe kwa mmere nedde bamuteganga tamanyibo binavaamu nayeyo mutuma n'emirembe kakati obalaba the team is here we have 2 teams in Uganda we have the team of the investigators they are going even to release a list babagamba bagenda ku abantu abali ebweru bonna abantu balina abaana ebweru the UN wants those who have children outside to tell them in their office how when did you last talk to this person kubana bagamba it is the allegations 2,000 girls who were supposed to go for work they had their destinations changed from Dubai to Yendialo babi basanga kabasajja report ino nze njiri neyo yabafulumiza yo namba nende report nene United Nations geremu 1,000 boys also died and the companies that were involved are also known some belong to ministers some belong to companies ajja kuna abana nezibatwala ebweru era babagambye nti gwe responsibility eyo yali ekomawa godi yabakozesa statement omuzungu katuyita abantu nabayita nabagandi mwe make a statement here katubuuza nabalaga omusango nabagamba omusango munene mugenda kakati mbabuuza if ambabuulize obwakabaka bwabungereza ababana bonna bebajjamu bafu so kitegeeza nti abantu ne mu Uganda abantu bonna bafeeyo abantu battira mu malwaliro ga Uganda kusinga mu nsi zaawo omuzungu yabagambye is surprising that most of the hospitals are missionary hospitals how will these people defend themselves anti it is not hospitals it is a few individuals in hospitals mulago de bagenda bakolya mu malwaliro no kyenkugamba ntitayinza kubeera hospital nga polisi yaabwe nti naye gyagenda ali mu ddiiro eno yagenda mu hospital ne Y ne Z how do we handle this issue obadde ogenda ku bakabaka wa Bungereza obwakabaka bwa Bungereza ne bulaba omulangira obanga omumbejja ali mu skando ngone yasalawo yatisugwe gusoose mu bwakabaka bwa Bungereza waliwo kabaka wa Bungereza yasalawo omulangira bamugamba tojja ku malaya an American prostitute and to become a king which one will you choose naganti I prefer an American president to kingship ono mulangira si yasoose ogenda n'omukazi n'agamba mungundi naye bali bayina ba spin doctors tikakati mweno scandal mulimu a very powerful person who will embarrass this country to the bone marrow to feel waji akati oyo bali badde bagamba abobwakabaka bwa Bungereza nti bayawukana da
Kota male for example botunulira kuba toyinza kutwala whether you like it mu Uganda muzungu yabagamba we shall appeal muberenga baroya babo ngati muze Hague but the court require presence echo chimutamale okay nti whenever abali musikando mu Uganda oyo gwe mumanya ali musikando singa mwayogera danti ba divorcinga da tamale teyaligenze na bitibwa bya mwe mu Uganda teyaligenze na family ya Muhege teyaligenze na kwanga ya Muhege mwali badde mwamu badama ulinga mwamu badanti batandike kati kandi nkubona how to handle story should they start now or it's late nti nabagamba ndaba ne Bukedde akyalanga abagenda nibaga mitigative measures muleta bachuba to restore confidence in gundi nakidde n'okutya abasajja baagaye nti mumuli basiru omuntu amalisa awanya nga clinically dead ng'obwongo bukyakola abo mwali bukuuliddemu naye kugamba mwina y'ebbaluwa yonna ebalaga nti mwakuulangamu abantu abakkiriza okubawa organis kampuni zino zaabaki natuuya n'ebigere abavubuka babiri baatuyanidde mu meeting ebigere mbalaba nga bikankana bwe biti nga sole zikuba ku ttaka ziti abajoza abanjooga abatembi abajujitemba abatembi bawakula olutalo ebyange bikuba ebibyo bikubya ate kasabibe wano mu Uganda omukazi abiyingiramu bikuba biteera wano mu Uganda tamale waliwo skande eyinza okutiisa bana Uganda tunikirira kubanga ndabanga ebintu tubisuula nti abaana tebaliyo you see hospitals raided but you say farmers being banned you've said these things tamale consecutively abantu bo bano tebafaayo tewali gwe kibagula baleeta omusolo gwa VAT nemba go translating mu Luganda katabo nenkabawa aba VAT waliwo omusajja nga mwita Bigirwa give me good money naga nti atiketagisha katukatereke the day they implemented the VAT there was a riot Uganda nisibalowooza nti kiriyo kankubuulire abantu ng'omuntu afudde bakaabaddi ng'omulambo guze ne baddamu ne bakaabaddi nga baziiga babalooza anaddawo Uganda nisirirayo tojja kugamba bantu nti 2,000 girls are missing naye abazadde baba n'abaana famire zaabokibogera nabantu baabo tebamanyi wano waliwo miisi gwe gyotalaba it could be foreigners waliwo twafuna abantu betwadiscoveringao nemirambo emiisivu baali bavuddewo abakibwetere emirambo nendejeyo bajjayo nawa how could somebody dump these dead bodies abaana bange bangambanga ekiro ti dead waliwo motoka eziyisa wana abantu nga bakaaba we found dead bodies near Gundi endejeri near our village. How was it distributed? Waliwo wange ekyengera nabafumula w'emisinde bali emanju wange nga ndaba balundi ndaba baki naye nga bamagezi ge bayina nti waliwo military kakati bonga ndowooza balowooza abantu balowoozesa bano be bawandiika nti ono yenna nnyini wano bizinesi ye kubanga amawanga agamu gatalina democracy we are powerful kakati nsasira Nankabirwa agamba nti tuwandiikira abantu batwala ebweru kulina n'amaka ga Nankabirwa nakimugamba dda ningambo n'omusajja pastor lekaga nti kyaki erinanye wange nze sisinga Katonda kumanyika yogera nti omulokole kyaki ye eri wazana nereka nze kunkookerako Katonda nkubire bwereere nze ndikinga Katonda amaanyi golina amaanyi agabayita leka kunkookerako tongattamu mu kirango kyo nti okulira tamale mirundi kakati failure to handle I praise these people the way they have handled it singa kana akasajja tekalimu akasajja bwe kamala okutegeera nti bafunye billions za $2 ne kabikuba mu red paper omanyi sente ze baakawa olwo yabbako $5 akubuulidde ko baakawa 3.5 billion red paper ne bagiwa 2 billion zakwasirisa kyekaali kaagala kakugamba nti balina okumpa sente nekakugamba they cannot do without me
bamwetaaga nnyo tebasoma concepts yaziwandiise wadde balowooza nti okubeera omutwalo kimufuula wampola okay tamale kakati tugenda ku direction yemu how to handle issues government ya Uganda nanyini buyinza bwe yatugoba ne tugenda yalina theory nti tujja kudda okay temulabika kudda nenga wana n'abajerega mwe n'abajerega baani kati failure to have luno lutalo lwangu nnyo kambabuulire NRM mu lutalo lwerimu lwa bigambo but it has no spin doctors teina bajja gitomeza nnyo era etomera kakati kankubuulire nabagamba ntuyina ababaka aba Uganda has to recognized representatives abatunda eggwanga lyaffe the two commodities we have Yoweri Museveni and the APDF abasajja ba military abo bankomedde emyaka eki mukazi wange ono wa DP oyo yali ava wazana kati ng'omusululu gwa military guyitabo omukyala yali abakulembeddemu kati yali agenda ku parkinga omukyala ono ng'omuggo gwe guno gwayina ne guyingira mu mmotoka ye yono kati mukoti alowooza nti bamukuba yasimbula busimbuzi nakuba omukazi wa military police ekigo naye nga nti emmotoka bagenda gikuba masasi aba military there was a case that case was involved